tebategeera olwaleero nkedde kuvuma Chris Ball ne muga musajja gwe ne bonnova njagala n'envunyu zibuleyo mu ntaana nkedde muvuma ku Twitter eyo nkedde muvuma era nkedde ku makyani ng'akankugi kusindikire kuvume ozo kukogame Katonda wange onankubye ekisiraani atubulira nga Anita Amongi bwagenda okufuna ekifo ekinene mazzi nnyoko nemba na Uganda mbabuulire pate mbadde mbasaba mukwate kaadi mugiwa omuntu gwe mwagiguza temuzunza abantu oli yaŋŋamba ti kaadi bagiwa Zulaika bagimuguza naye kaakati ebalakidde abashami Malende babalemeddeko kaadi bagiguza dda Zulaika obukaayo obwo bwayambala sibwabwerere ne bino byonna bi campaign bino byonna it's all fakes. It's all fake. Fake. Mumanyi nze byakadi ya muba mwagitunda oba mwagiwani naye nze singa nze nali nga ndi mu NUP nga ntula kakiiko ka byakulonda ekifo kya Shamim Malende nali sikicampaigning nze nakibagamba from earlier singa mwakola ekyo singa kati tetuli mu mitawaana gino tugenda kwawukana bantu batandise campaign no Shamim no what no elections kakati no protest vote mujirinde tugenda earlier bintu bingi nnyo ebigenda maaso no bulumi buyitiridde ffe mutujje mu buno obulumi we can't tubadde mu mpuuga for 2 years kakati ate tuzze mu Shamim Malende for 6 months no this is unacceptable mwali mukola discretionary Shamim Malende okusinza ku mirimu gye yali akoze mwali buli eyali yajja ayagala okumwesimbako nakubadde nga amateeka gagamba nti buli muntu yenna ayina okumira 1 gram 400 is it 400 1 gram 400 no 4g 4000 mg amateeka bwe gato bwe gagamba but at the bottom of amateeka ne gagamba nti this medicine is given by weight era negongera nga gagamba nti if somebody is weighing less than 50 kilogram will receive half of the dose. Wano we wajira nursing judgment. Where was your judgment? Amateeka gagamba nti buli kade ejja kwesimbawo ne gakomaawo. Buli teeka lirinako etteeka eddala eriri supervision. Amateeka gagamba nti buli kifo kya kwesimbawo ne gakomaawo eryo libeera tteeka. Amateeka gagamba nti buli kifo kya kwesimbawo naye ne gakomaawo gateekeddwa okubeerawo in this circumstance the card will be this position or post will be decided on this. Mwe temulabanga mwakola ensobi tewaliwo tteeka liririmu na tekisoboka ate baloya bali badde basoma baloya bali badde tebasoma. We would not need the lawyers, we would not need the solicitors. Amakooti gali badde tegatulayo if the taker teryalina supervision tebyali baddewo. Etteeka ligamba nti buli kifo kyonna kyakwesimbawo. Yes liririmu bwe libeera erimu that is dictatorship. Ekyo kibayita kijambiya kaka buli kaadi yonna yakwesimba kaka
No. We worry about all these circumstances, and these circumstances, especially when somebody is ill, the card will be discretion, will depend on the president or the leadership to give a discretionary. Shamim, I don't know if you hear this live. I know you are such a busy woman. I know Nganzo Mkazi. I'm not a gynae, but I know what is going on in your life. I can guess what is going on. I know what is going on in your life. But then, do not stress yourself so much. And I'm doing this live to reach you. Card, more likely, but keep battling. Squeeze them. Paka rubana kabo mbesi gwenjoji. Fabala bako omuzanyo gwa busa gwa mbogo bagamba nti okunyonyola obunyonyozi ng'olokaba. Jukira kagamba ako gwe wali okyali muto. Fabala bako omuzanyo gwa busa bwa mbogo. Gwabeerangamu ekigambo nti okunyonyola obunyonyozi ng'olokaba. Don't spend so much money, Shamim Malende. Do not spend so much money. No. You do your things. Ate kati banga lyobaddeko mu kkooti, ate kati wakula, you know what to do. Keep the low pace. Don't come mu churches z'Abakatoliki. I won't be happy kubanga era nja kukoma wano nja kublastinga. Stay in your lane. There is other things you can do than coming to our church to convince us, to manipulate us. Ate fe abagenza okulyowa emyoyo. There is a lot of things. Genda okuta ebidomola by'omu Kampala bine by'abakazi abaddugala. Gendo ba mama bazimbira obutandaalo. Ba mama gendo yoza amasuuka agabwe. Batere ya aboleze engoye. They will give you obululu. Those things they can do better than coming and destroying our departments. For abantu abamu tuli basanyu. Namwe banna Kampala obululu mu bujjemu ebyobusiru. Wacho oyo gundi tazzeeko naffe wano mu church. Bannange mujje politics mu church. Oyo MP tetwamulabako teyajja kuwona wano ku church. Bannange no. Oyo si politics wamwe. Mwelekerewo akabazeeka. Tubadde nabo ba politician Monday to Saturday. Let olunaku olw'Sunday nawe lwogenzeeko mu church tubeere quiet. We need a quiet time to think and recharge for Monday. You know? Politics mumujjemu ebyo ebintu. Bampadde t-shirt nebyo ebintu bya t-shirt bye mwambale bya Museveni. You can't sell your country for a t-shirt. Ate t-shirt zonna zaataddeko ekifaananyi ky'Omuseveni gw'omanyi omuntu eyatta abantu eluwero, omuntu akubuzaabuzizza, omuntu atadde ensi yaffe mu shit. N'oyambala t-shirt nja kwambala nja kulimiramu. Guys, no. Tuve mu bino manipulation mind tugiveemu. Tolya butululumi. Ate oyo nze sirya bitaagule. Olidde ebitaagule. You know Museveni yatta abantu. You know Museveni atuzizza emabega. Ate okutte t-shirt ye nti mujimpi nja kulimiramu eyo. Nobeera nga atalina ngoye. Guys, zino signals emusendinga. You are sending a wrong signal. Kubanga if I was Museveni and I see everyone has embraced my t-shirt, is dressing up my t-shirt, how can you say to me nti akalulu kankuba? Anyway, today sitting yoku my situation is mbadde mbasaba kadi mujigabe. Mutuyambe kadi ya Zulaika mujigabe, kadi ye mujimuwe. Kadi ya Zulaika mujimuwe. Shamim Malende, let her do her job. She will still be a lawyer for us if she wants. She can still build up her things. Achali na muwala muto. Naye weebuuza singa obadde mu council owali ebifo ebinene. Mu council eyo no wali ebifo ebinene, engineering, omukulu w'aba engineering, omukulu w'aba architecture, omukulu w'abaaki,
Wachi Zulaika ekifo kye yalivuddeko awo yalibadde agenda ku kya road mayor. Why she is not going for road mayor? Why is she battling to come? Yo oyo mukazi yavaawa oba bamuzaala luda yoyo muki Munyankore Mutoro Muganda yavaawa ono gwe tutamanyi nawa gye bamuzaala. Zulaika bamuzaala wa? Zulaika bakuzaala wa? Who is your parent, your grandparent? Where do you come from? Sijjagaana byonna oba Shamim Malende oba ssente yazirya oba teyazirya I don't know. Naye nze kye ŋŋamba kaadi mugiwa omuntu gwe mwagala ogiwa. Ffe tukooye ziribota ziringoti sijui ffe tubikooye twagala kumuvinga ono. Museveni bali eri balina bye bayisaawo. We can't move on. Tuli ku kaadi non-stop. Abantu bono naye baleetedde akasandali akajagalano. No. We are tired. We're getting tired. Tebikyanyuma na kunyuma. Imagine nganzo omusawo. Is that saving life? Oyo omuntu singa yabadde teyafudde dda. No. Omuntu omulaba agenda kufa. Give him end of life. Afe peacefully. Amanye abantu bagire kadi mugigabe eveewo. Kadi mugigawe awulira oba ani omulala gwe mwagiwa Sseggona mwagimuwa Sseggona oba mwagiwa eyo nno Emityana naye waliyo bbato waliyo bbato kaadi nayo kaadi eyo bajja giwa Joyce ey'Emityana bajja giwa Joyce bagezaako delaying tactics but they are not going to achieve it. Kaadi bajja giwa Joyce mwagala temwagala era mwawulira gundi olinga olulimi lukyuse. Joel alina we yayogera n'agamba we don't discriminate if abantu bonna simanyi abagudde mubaleke bajje ate neŋŋamba ate lwaki abalala ate mwabagoba. Omanyi bino ebintu kye mama gamba nti etteeka teribeera limulina supervision nze endala nnyingi nnyo ya temuyinza gamba nti buli kifo kyakwesimbawo no oyo abeera kijambiya. Ekifo kya Shamim Malende mwali temukyesimbako. Waliwo ebifo nga 5 bye mwali temwesimbawo. Ebifo nga 5 bye mwali temwesimbako ne mwasalawo mubyesimbeko. Kati no mugenda chuya. No Shamim Malende, no 2026. Kati mwesalirewo. Mwesalirewo. Ate ffe okuvaayo wano ku social media ne twogera. Ife tweteeka dda mu mannyo g'empisi. Tuli babi nnyo. Tuli babi. You don't do it. Muka president yennyini yayogedde. Kaadi n'agiwa Shamim Malende. Abalya ssente za Zulaika muzimuddize. Abajjako Zulaika ssente ze tujja kufunira kaadi muzimuddize addeyo mu kanso yeesimbe eyo. Bananga omukazi oyo oba maama we oba yamuzaala ayomba oba taata we okufunisa maama we olubuto baamala kwekuba bikonde. I don't know. Kubanga omukazi ne lwe yajja mu NUP mu lujjukiro libannange waaliwo olutalo. Oyo omukazi alina omusaayi gw'olutalo. Yali ajja mu NUP era nga bamukukusa bamuleeta okumujja mu NRM. Era waaliwo bato z'amaanyi. Naye twawulira someone yamuswere then kakati katulabe. Katulabe ekigenda mu maaso. Katulabe ekigenda mu maaso. Mbadde mbasaba. Muyinza okukampeyinga thani obuteeka wasa bifaananyi na bamaama baffe. Mutuyambe bulumi bw'amaanyi. Bulumi bw'amaanyi. Lw'okuba nti bannayuganda ebituufu babiraba naye ate kakati bannayuganda baakyama. Mwatubuzaabuza abamu twali mu revolution ate ne mututeeka mu politics ffenna ne tubeerawo ekigoye weezingi. Politician tebagenda kutugirako Museveni gwe balabe.
singa tulina ka group enkya ne tutandika protest vote olowooza bayinza okulinnyayo abo bonna abeesimbyewo. Do you know how much money they put in okugenda ku ballot paper wadde n'okwesuubiza ye kana kambaata oyo muvubuka yakubisa ebipande almost ya ate nga mu byalo eriyo ebifo byaba ya ebituufu munnange simanyi munnange ekintu kyatulema okubala. NUP agamba kambabuulire kyeya planning. NUP abala bweti nti eyo nona gye bagenda bakuba tebabakkiriza kulonderayo. Kati nebala population ye Kampala NUP kyabala population ye Kampala nene nnyo bwegatta ne ziri district. Kati if they win mu Buganda wano Museveni babeera basobola baba bamuwangudde. NUP kyekyo kyeyabala. Era ddala oba NUP avuganya ati Anet Mukisa bannange mwana wa nnyabo bakola ensobi nnene nnyo. Naye ekintu ekirala pate aliya bagiwa emyaka 5 naye ndo akuba nti pate ebadde mu bizibu bingi nnyo. Too much problems. Ebyo ebyampuuga byabatwalira 2 years prior to 2 years byali even 3 years ebyampuuga, not even 3 years. Mpuuga abadde amaze ebbanga ki ng'agenze si myaka ng'ebiri kati. Ebintu bya mpuuga byatandikirawo olunaku lwe batipinga Lumbuye, kubanga nali ttake Lumbuye nankubira n'ayogera nange n'aŋŋamba nina bla 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 kino kyekigenda mu maaso bla bla. Awo twali nnyo solid, twali nnyo ku revolution nnyo. N'aŋŋamba kino kyekigenda mu maaso, omuntu gwe bawadde obwaluupu bamuwadde ssente. Nemugamba ni gwe bawadde obwaluupu ani gwe bawadde ssente. Neŋŋamba okakasa? N'agamba nze bantipinze. Nemugamba ani akutipinze? N'ambuulira omuntu eyamutipinga era yalina mwali nemu NUP. Omuntu eyamuwa information nti Mpuuga bamuwadde ssente. Awo olutalo ne lukoleeza. Lumbuye nemugamba ekintu kino tukyetegereze tomukuba. Naye nagamba Lumbuye tomukuba, kintu kino tukyetegereze, tusooke tukyetegereze. Kubanga nze ne Lumbuye brain kwegamba tomorrow to Buganda tutunulamu kino ekintu si kya Buganda. Nagamba kansooke nendeko ngenda kwebuuza oyo omuntu ngenda kukiddamu ampe proof. Ati omuntu yamuwa proof n'agoing ahead. Kati ekyo ekintu kyatumalira NUP ebadde mu bintu bingi nnyo, gattako n'emisango gya Kimalamu bajjago teginnaggwa. Ebyo nabyo so much problems. Kati ebadde teyina we ngeri ki gyetandika kutrainingamu babaka. Yali badde tandika okubuildinga emiti emito ng'ebuildinga ababaka era ng'ebasuubiza ne mu position wawe balina okugenda okukolera. Era nga n'abo ababaka babawoninga nti bannange bw'otaakola ennyo wano tugenda kujjawo. You know what I mean? Kakati awo kyaleeta omutawana era kyova olaba nti waavaayo ne baakapere baagala kwesimbawo. Those kind of things, you know, they are not prepared. About 10 years now, we are not prepared. I don't know what we are going to do. But bakyalina ekizibu oba kibalamu oba pato bayagibawa. Nisabya Mukama naye ali awo yeekulunga waliwo ekigenda mu maaso. Naye bannange above all Kyagulanyi olunaku lwe yeewandiisa be bamukwata ne bamukola ebintu bye baamukola oli mugenda kukola muti. Tugenda kukola tetutandikirawo. Ebyo bye baamukwata ne bamusika ne bamuyingiza mu motoka ne bamubuzaawo jeolo yagenda ku buyo skati ne bagiuza nefuuka empale nefuuka skati. Ayi mugenda kutandikira kwolo oba mugenda bagenda muvuga bagenda mutwala magene.
mugenda kutandikira awo bannange tofiirwa emikisa mingi kubanga era bagenda kukikola bajja kukikola they will do it bayinza n'okukuba bomu awo wagenda okubeera they will do anything. They are trying to cut Bobi Wine awo obuteesimbawo. They are trying to do it. Bagenda bikola bagenda kola ebintu bingi naye nze simanyi kakati Bobi Wine bakola ebintu nga bino kambasibule kano kanoti Bobi Wine bakola ebintu nga bino bagenda okukola ebyo ebibi ennyo era bye baatukolako aliya. Yes, ayogedde ku nsonga nti abagamba mbu Kyalima talina kyakoze nti temumanyi bulumi abazadde bayitamu abaana bamaze tukola bino ebintu temumanyi bulumi abaana bano bayitamu nga bali mu makomera ebbanga abamazeeyo ebbanga nonno Shamim Malende nti eyo omuntu naye ebintu byakola abikola naye ng'alumizibwa ate nno obulumi obwamutuusibwako oba ebisago ebyamutuusibwako online of duty waba mujjukira olunaku lwe baakubira Honorable Zaake ebikonde lwe lunaku lwe baakoseza n'omukyalo ono Shamim Malende naye bakugambye nti tawummuzanga era bwe yava mu ddwaliro bw'ati bwe yakoma bwe yatandikira nti kakati mwagala ki nti yabange onaye aze kumwesimbako lwaki tagenda ku kya Lord Mayor kubanga abadde mu KCC ye ebbanga ddene abaffe ebibuuzo bingi ne ansa nti ni kituufu kaadi baagigaba oba nedda kyandibanga kaadi baagigaba nga bwe boogera kubanga waliwo abantu abali confident nnyo betulabye nga basaze deal just mangu gano abantu ne batandika okuteekawo question mark ne bagamba n'ebigambo ebyayogerwa Sauda Madada abaffe tulinde kye kinaddako nenga wetuli.